kala egende eri omukulembeze. So Mr. President kulamusizaako Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna w'oli. Nkwagaliza olugendo olungi enkya bw'onoba ng'ogenze mu country tour ne lwakuba nti ndabyeko emiziziko gye bataddemu. Naye njagadde okutegeeza obubaka buno obwa security alert obutegeere bulungi nnyo. Abasajja bano balina ekintu kye baagala okukola kyekiruwa. Bamanyi nti olwaleero Ssaabasajja Kabaka bamina mu ngalo zaabwe 5 gwe tageti eddako. Baagala kujjawo naye mu nzija gye baagala okujjawo tebaagala balage ensi yonna nti babadde involved mu kujjawo. Mumpulirize bulungi nnyo. Yoseriti Bahabulwa, Jeno Salimu Sale, Muhoozi Kanyerugaba kuno kwemuli. Yoseriti Bahabulwa, Jeno Salimu Sarakandanaho, Muhoozi Kanyerugaba ne ba senior generals bakatuuza meeting ku Saturday ne leero baagituuzizza nga baagala kujja okubanga olwedde Kabaka bamulina mu 5 zaabwe. Nga bagamba baagala kujjawo naye nga tebaagala kubeera nti bali involved mu kintu kino nti bakujjeewo ensi emanye. Baagala kukozesa kye tuyita decoy. Decoy yeruwa. Baagala bakutte naye nga tebalina bwe bagenda kulabikira nti bakusse. Nti bagenda kukozesa mundo bagenda kukozesa kino. Kati bagenda okukola kikino. Baagala funayo ebimotoka nga country tour gyogenda mu western part of the country. Poliisi yennyini egenda kufuna ewali deadly junctions wegenda okustopingira. Kati mu kustopinga awo we bagenda okubanga basetinzedde ebimotoka byabwe. Ekimotoka kijja kubeera oba kya musenyu oba kya mbaawo oba kyakigenaga motoka aganene kebe tractor gye bayingira emmotoka yo weeri bakusaanyeewaawo. Kati wano mu kusaasana tebakonye biki bali kuba masasa galinga ettaka okubanga basaasaanya abantu kye baagala okukola. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kino njala kikutegeeza. Naye mu meeting gye baatuddemu eriyo ba generals abamu abamugambye we are making a huge mistake okujjawo Kyagulanyi essaawa zino. Olw'ensonga ensi ekimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe twagala mutta ate olwedde ensi eri ku bunkenke olwa Ssaabasajja Kabaka tetusobola kukola mistake y'emu. Tufuneewo engeri gye tugenda okukolamu ekintu kyo nga kitekyeregese. Abamu bavudde mu meeting nga tebakkiriziganyizza nabo. Muhoozi Kanyerugaba ne kitaawe Salimu Sale bo ne baddemu ne batuula ne bagamba nti bagenda kukola ekintu ekyo kama nimbaya. Y'ensonga lwaki nti bafulumizza emmotoka za poliisi za teargas z'amagye bazideployize mu Kampala Wakiso n'ebitundu ebirala baagala kukola kintu ekyo mbu bakimalirize. Bino nno byabaddemu Salimu Sale naye nga baagala kumaliriza buli kimu n'oyo Muhoozi nga baagala kukola kintu ekyo naye nga baagala kikolanga kiri smart nnyo nga tekijja kulaga nsi nti bo be babadde mu kintu kino. Era mu kyo bagenda kuba bakugobereza emmotoka ezigenda okubanga kuliko ezimu zigenda kubeerako ennamba za UPDF naye nga number plate ezo teziri registered ku mmotoka ezo. Bagenda kuba bakozesa namba ezimu nga South Sudan nenga teziri registered ku namba ku motoka ezo. Bagenda kuba bakozesa motoka za state emyufu nga nazo enamba ezo sizaazo wabula emotoka za CMY okugeza ngeno zine motoka zigenda kubeera motoka nganya ezigenda okubanga zikugoberera. Eno yemu ku yo zigenda okubanga zikugoberera yemu ku yo. Kati mu bantu ababadde mu meeting zino okuba nti bagenda kukola ki kubanga zine motoka zonna ziva ku CMY nga zigenda okubanga zikutambulirako. Ezimu zaatuusedde bundi bujo endala ziri mu kkubo. Ezimu zigenda kuba zitagetinga baana baffe aba struggle endala zigenda kubanga zimonitaringa. Njala kutegeeze nti waliwo omu ku basajja Lumira Muwegu bayita Lieutenant Colonel Alex Nzirimu ono CMY Director for Field Operations era ng'ono akolagana ne RDC wa bundi bujo kubasinkana jjo ku Lwomukaaga ne ku Sandra ku macha babadde mu meeting nga bateesa bute bagenda okukola obuvuyo mu bundi bujo. Era no Kano Nzirimu yafunye orders okuva ewa Yoseriti Bahabulwa tabasira mutabano wa Kalensi tamuzide ensanga bisibe ne wa Adumira Maje Muhoozi Kanyerugaba okuba nti bagenda gezaako provoking abaana baffe ne convoy yaffe basobola okuba nti bafuna skafo mu bundi bujo mu basobola okuba nti bagezaako okubanga bakutuusaako obulabe mu ngeri yonna esoboka bonga bakipulaninze. Era nga nakamala okubanga nkuwa amawulire gano nawe kennyini ogenze ku mutimbagano gwo n'owandiika bw'oti muwulirize enfundikire sekyotala tugende maaso. Muwulirize
What a coincidence nti information gyenfunye ekwatagana bulungi nnyo neya president yennyini gy'awandiise. President awandiise what? As we prepare to head to Bundibugyo district tomorrow for our mobilization tour, we have continued to receive reports of intimidation and demobilization by the area RDC, Wanokano Frixi, Nzirimu, and DPC, acting on orders from above. Yesterday, they intercepted and blocked mobilization drive, threatened to arrest the driver if he dare divert our comings. Then they ordered all the 2 radio stations not to accept any announcement for our event. Our programs tomorrow is supposed to begin with the radio programs which we already paid for, but the management of the stations has been ordered not to host us. What more? We booked Boma grounds for our events tomorrow, and now the DPC says he has orders not to allow us hold events there, even when those grounds have been always hosted political and all other events. The DPC says we can only hold our events over 30 kilometers from Bundibugyo town. We strongly oppose and we shall not accept those illegal criminals orders by regime officials, which are only born out of fear for the people. Our advice to them is not to interfere with our lawful programs. Ndoza mukitegedde information gyemba wadde ne security alert ekwataganye bulungi nnyo n'ebigambo already president byawadde awandiise. Kati mmwe ndabayo obugologoosi, embaata za neti n'ebikenne ebyo biruna sukaali. Mbwa security alert, mwaki muwa security alert? Security alert ziyamba ki? Njala kugamba ajjawa information etukira jijjawa. Njala kugamba information njijjawa nnyoko. Njijjawa nnyoko. Era wayagala provinga njijjawa nnyoko. Mubuuza ani akuzaala, mubuuza ni taata wo, oyinza okwekanga nze taata wo lwakuba nti sikufaanana, ky'olina okumanya. Security alert tuzaagala. Simanyi bagamba information netukirira. Bino gwobi mpandiikiro bagomba njogeredde. Gwabuuza gye information njijjawa nnyoko. Okitegedde? Mubuuze, oyinza ogenda okwejjukiza nga nze kitaawo akoza kuba nti sikufaana n'emyaka olina mingi. So mulekerawo akajanja akasumagiza eyeyalina. Bino tubikoledde ebbanga ate bibadde tutaasizza eggwanga n'abantu. So bw'owulira nga bikutamye tobisobola, please fuck off, biveemu, temujja bisobola. Okitegedde bulungi nnyo. Bogera bituukira security alert. Information tugijjawa nnyoko, as simple as that. Awo tuvuddewo. Kale omukulembeze information maze ogikuwa buli kimu ekyabaddeyo, muhoozi ne banne kye bategese, then awo tuba tusimbudde, katusimbule ne video.